ya Kadama TV okutiisibwa n'okutiisatiisa bakadaama okusayininga contract kweyongera okugenda maaso. Nga bwe twabagambye nti bosi kakati balina omuze ogw'okutiisa kadaama nti bw'otasayininga sikola kino, bw'otasayininga sikola kino. Nga kino kyonna kiva ku kweraliikirira okuli ku babosi nti bakadaama bwe banaagenda bagenda kubeera nga tebakomawo mu bwangu. Mpozi waliwo ne message bambuuzizaako awo nti waliwo amawulire agatambula nti emyaka 3 tebagenda kubeera nga bakkiriza bakadaama. Ago amawulire njagala bagamba nti amawulire ago si matuufu lwa nsonga nti time egenda kutuuka nga baleeta bakadaama naye nga bwe bakuleeta mu nsi eyo osookera mu quarantine nga bw'okiraba e Uganda ng'osookera mu quarantine ne bakujja mu quarantine n'ogenda mu nnyumba. So temweraliikirira nti mugenda kuba nga temukomawo, mujja kubeera nga mukomawo e Buwarabu. Abo abaagala okubeera nga bakomawo mujja kubeera nga mukomawo babateeke mu quarantine centers, bamala bateeka mu quarantine centers weeks 2 bwe ziyitawo nga mugenda mu biyumba. Ababeera abalwadde awo mubeera mulina okubeera nga muddizibwa e Uganda, naye nga nsuubirira mujja kubanga Uganda nga babaceekinze ne mutuuka e Buwarabu era ne baddamu ne babaceekinga ng'era bwe kibadde. Kino kitwale nga medical nti mukola medical nga muli Uganda n'ogimala ate n'ogenda ne Buwarabu n'okola ki? N'okola medical eyo. So Kadaama ono leero agenda kwogera ku nsonga y'okugamba nti temugeza ne musayininga contract kuba bano abantu bazibu. Oyinza okusayininga contract buli n'omala okusayininga n'agamba si kyakusasulira ya ticket n'obeera ng'oviiriddemu awo. Era oyinza okubeera ng'osayininze contract n'omala okugisayininga bw'oti ng'era bulijjo waliwo omwana we yatuleeta story n'agamba nti yamala okusayininga bw'ati nti bosi amuwadde ssente, bwe yamala omuwa ssente nti asayininze ssente n'atazimuwa. Naye ng'ajjukira omaze okusayininga nti oba omwezi gwange ogw'omusanvu ogw'omunaana ngufunye. Kati oba ogusayininze oba tosobola kubeera nga ojja kutoba naye mu kkooti. Abajja ne bw'ogamba nti n'ogenda muwaabira ku poliisi agamba namuwa ssente simanyi gye yaziteeka. Oba yazisukuma oba yazisuula naye nze ssente nazimuwa era obujulizi obulaga nti nazimuwa we wano we yasayininga. Kati ne contract Kadaama ono agamba nti mubeere beegendereza temugeza ne musayininga contract. At least mugambe kankole kanyongezeeyo. Naye na kino ekintu kya contract simanyi lwaki abaami bano oba ababosi bano bakyesibyeko nnyo. Wansooka nti contract yonna erina okubeera ng'eri mutual understanding ku parties ebbiri. Mulina okubeera nga kutegeeragana si kukaka. Tosobola kuŋŋamba nti nasayininga contract naye nga contract eyo yali forced contract. Gamba obeera wankaka okusayininga contract. Nze ngamba contract enkake tegenda bulungi. So katuwulize Kadaama ono naye nga neeyongera obagamba nti ebyo bagamba nti temugenda kukomawo myaka 3 bagenda kuggala ebisaawe biki, ekintu ekyo si kituufu. Bwe tunaabeera nga tufunye amawulire ddala nga bakikakasa tukibagamba naye nga ffe kennyini tukiraba nti tekikola era tekiriiyo lwa nsonga bagamba bagenda kuggulawo ebisaawe. Nsooka ne mbuuza kati biggule oba bagenda kuggalawo ebisaawe kati biggale. Nze nyinza okugamba ebisaawe si biggule ate si biggale naye abantu batambula. Kuba nsobola okugamba nti ekisaawe ky'entebe kiggule si kiggule naye nkugamba kiggale nga si kiggale lwa nsonga si kiggule kuba tebakkiriza abantu bayingira nga kati ba tourist. Ate si kiggale kuba abaana abava mu nsi endala bannayuganda ne bajja ennyonyi tuzibaleetedde awo abaatuuka n'abagenda okugenda kitegeeza kibeera kiggule. So eno process eno buli covid bw'anaabeera nga tebanamufunira vaccine eno process bwe tegenda kubeera nga yeeyongera. N'abaana bazze nga batubuuza kakati bazze nga batubuuza ebibuuzo bingi ne bagamba nti kati bwe tunaagenda tunaakomawo contract yange bw'eba egweddeko nsobola ogizza obujja. Bibuuzo bingi tugenda kufunayo time tubeere nga tuddamu ebibuuzo byonna bye mubadde mujja nga mutubuuza. N'omuntu bw'oba otubuuzizza ku WhatsApp namba yaffe ne tubeera nga tukuzeemu osobola okugumiikiriza time eyo tuddamu ebibuuzo ku Kadama TV ekibuuzo byo tujja kubeera tukiddamu. Kuba tuyinza okubeera nga tujja kufuna time eddamu buli muntu yenna message tufuna nyingi nabaga tufuna message nyingi abamu tubaddamu naye abalala tuyinza okugamba nti ebibuuzo bino tujja biddamu omulundi gumu. So osobola okwekumira Kadama TV ekibuuzo byo tujja kubeera nga tukikuddamu. Halo nyabo oli Kadama TV tubuulire ku nsonga ey'okusayininga contract gw'ogiraba otya nyabo. Mr. Kadaama gyebale kusebo webale kutuweereza
Waloka audio kwotaddeyo mukwano akagamba mbuno babosi balina obiyingiramu ebyokuba nga bawa passport biki ebyo naye kyebataba bakola Mr. Kadama baana kusayininga waakiri akole bw'aba amaze okuwaayo ebbanga akole amugambe nze ngenda kukola paka wetutuuka okugenda naye nga tasayininze kuba bano abantu si basiru Mr. Kadama newankubadde tubayita basiru ebiseera ebimu kubeera ebiseera ebimu basiru naye kati kukikwatagana ku kino ekiseera ekiriwo Mr. Kadama nga bakimanyi bulungi nnyo tebamanyi iddi bwe bagenda kuddamu kukkiriza bantu bava mu nsi ndala kuyingiza abantu mu nsi kati kaŋŋambe oba nga Oman oba Dubai kuba essaawa zino ebisaawe ne baba babikuddemuwo bagenda kusooka bafulumye bufulumya nga tebayingiza okiwulidde nga tebalisiivinga bantu bonna abatali bansi eyo okitegeera kati omuwalabu ono n'omala osayininga ng'osayininze emyaka ebiri atuuka wali ne ku woofiisi naboogera mu lulimi lwabwe ne bamugamba directly ne waaba amaze okujjuza ne waaba amaze okukola ki ne bamugamba tolina gy'ogenda wakiri takutwala ku poliisi era olunaku olwo ne luyitawo nga togenze kuba oba omaze okusayininga naye bw'oba tosayininze ne bwakutwala wa omugamba wakiri kambeere ku poliisi siddamu kukolera Mr. Kadama abaana tebasayininga kuba we banaasayininga bajja bagamba nti aha kati ng'abamu we badde beekwasa nti olaba wali badde ogera ffe tulina ssente ze tukusasula kubanga olw'ensonga kontrakiti yo yaggwako tetulinaako buvunaanyizibwa kati tukuyamba buyambi baboosi abamu babigamba abaana okiwulidde ne bamugamba tolina buvunaanyizibwa kati tetukulinaako buvunaanyizibwa oliwo obubeezi bwe baliggula ebisaawe oligenda okiwulira kati waliwo n'omulala ali Jordan mukwano gwange naye boosi we yamugambye kati ogeyagala kugenda kati oyagala kugenda essaawa zino tiketi bazitunda ssente nnyingi ate n'ekyokubiri nze sinnafuna mukozi mulala gw'oba olina okutendeka olina okuvaano ng'otendesa omuki kati gwe ŋŋamba oyo agambye nti olina kuvaawo ng'otendesa omukozi nga ne woofiisi gye bajja abakozi essaawa zino ng'omukozi tabadde waka tebamuyingiza mu nnyumba okiwulidde tebamuyingiza mu nnyumba kati gwe ŋŋamba nti okyali mu nnyumba osayininga emyaka ebiri olabe oba onoogifuluma bannange tofuluma kye baba bakola bakole paka we banaagamba nti oba bagguddewo naye kye baba tebakola kusayininga era ekyo sikikkiririzamu Mr. Kadama tebasayininga babawe buwi ssente zaabwe bafube okulaba nga babanja omwezi gwe baba bakoze naye okusayininga nedda kuba bw'osayininga bwoti bweppa asobola okugaana okiwudde passport newaaba ng'agiwaddeyo eri ku gundi passport temusala kuba siyiye oluusi bamanyi nozibuza abo bennyininyini n'agikwekera ddala bwekku n'alyoka akubuulira nga bw'atamanyi gye yalaga ng'ate wagimuwanga era akimanyi agirina era passport bwagiwaayo era agamba oba ebula oba tebula kiri nti alina residensi yo obudde kuba abeera ne kaadi endala nti ne wanaaba akolamu kaadi ajja kutwala eyo atwale omuwala yennyini baddemu bamukuba akafaananyi baddemu bamuwa kaadi endala okiwulidde nga tafaayo ba passport yebula oba tebula bano abantu tebalina bwongo awo Mr. Kadama nedda tebasayininga babeerewo bakkiriza okusigala ng'ali mu kyuma nga tebamufulumizza baba bamuwa emmere nga basobola kuba nga bamusasula kuba kati newagamba nti tojja kukola ki kasaba be bakuwa emmere atuule paka we banaagamba nti baggula ebisaawe agende omugamba okusayininga amugamba madaamu we baggula ebisaawe neŋŋenda nja kusayininga nkomyewo okiwulidde
naye basayininga kati nga tebamanyi wadde nga mwenda asayininge kati atuuke nga mwenda bamwefuulire. Minisita Kadaama tebasayininga abaana, tebasayininga. Kyembadde nkusaba munnange wuliriza kaodiyo kange bulungi, tweyanziza otuweereza, naye kyensaba abaana tebasayininga. Kati mpozi kati ng'oyo omwana boosi wamugamba okugenda olina kumala kusayininga, tetumanyi tutya bwe tugenda kukola. Naye ekyambagezi kiri nti yali badde bw'aba ng'alina essimu nga bamaze okusayininga, bw'amanya nti ennaku z'omwezi oba wabulayo ennaku mmeka bannaye simanyi, kuba asana n'asimbula omulanga guli wembule n'ataddamu kukwata ku mulimu gwonna. N'amugamba nze mama wange baŋŋambye ali bubi, mama wange baŋŋambye ali bubi, nze era nina okugenda njanjabe maama wange, mpaayo omwezi gumu ngende ndabirire maama wange. Simanyi oba ekyo kisobola okukola, kuba kati oyo ye ali mweteefuteefu omusigaza buli mbeera. Kyova olaba yalemesezza, tagenda kugira, yataddewo gundi bbiri kuba yonna gy'alondako ya bulabe. Owulidde bw'agamba nti kansayininge alinde essaawa ennaku z'omwezi nga 9 bw'agenda akomewo, nga mwennyini abo babeera ku mawulire babeera bamanyi bulungi, tebannakkiriza bantu kuyingira mu nsi zaabwe. Ajja agamba wasayininze tolina gy'ogenda, kuba abo abantu bakolako abo ebintu mu baana abaasookera ddala okujja naddala Oman eyo, Saudi, Jordan, baabikolera ddala ebyo nga bagera omwana anaatera okumalako mukama wo ng'atumye abanga alina ebintu byaweereza delivery byonna byabaleesa babirya mu kibokisi babisabise gwe tobimanyi, bakuleetera olupapula nga bakugamba bino bintu bya mukama wo, sayininga wano okofaminga nti obikoze eki nti obifunye. Okitegeera kumbe gwe gundi gye bakuleetedde okusayininga eri mu Luwalabu, gwe bw'oteekako erinnya lyo kiba kiwedde. Olaba ebbanga kuggwako ogamba ebbanga lyange liweddeko ŋŋenda, nga bakugamba wasayininga emyaka emirala 2, ne weebuuza gye wagisayiningira nga tomanyiiyo. Okiwudde nga bakuleetera ekipapula nga kuliko amannya go nga gwenyini wawandiikako, naye nga bakikuleetera nga bujjukira kugamba bandeetera ebintu bye bagamba sayininga bya mukama wange. Era nze gye buliva ne gye bugenda, nze siina wenteeka mukono gwange, tewaliiwo. Bano baze kwekebeza mu nnyumba, simanyi zimashini zaawe, simanyi batereeza amasannyalaze, simanyi gyakoze bitya, simanyi ne bwampa ekipapula nze mugamba sisayiningawo kuba sibimanyi. Okiwulidde? Era wantu nze wensayininga nteekawo gundi ya kifo kyaffe gye tubeera. Okiwulidde? Kuba kati ennyumba ennene twavamu tuli mu apartment. Era nteekako ennamba y'okuruumu yaffe we tubeera, era gye nteekawo. Ate era nakakikola omulundi ogwo gumu. Mbabuuza nteekewo ki? Mbuyo sayiningi y'owa neemu ne mbosi ne mugambagamba nedda. Nga baŋŋamba akale tewali buzibu, teekawo ennamba y'egundi yammwe nga nteekawo 0502 nga kiggwa. Okitegeera? Kati gwe jangu oŋŋambe nti eryo linnya lyange nti nasayinizeewo erinnya lyange. Naye bino tebabireese kuva mu gundi mu kampuni, simanya biki ebyo bokisi bye baleetamu busayininga wano. Sisayininga. Mbagamba mumukubire mu muganda bituuse. Sisayininga. Owulidde?